Banaye abalabi ba cookie promotion tubaniriza tuli eno twazize eno wala twaze mulumbe wa mami wa Gravity banaye kitalo naye nga omanyi tuliko ku kyalo tutambula muko togezeganya muko n'abantu batubulire ebizibu byabe embera gye bayitamu kyalo bakiyita nyanta boma eno musima bayitayo mu Rugongo simanya Rugongwa wala munno wave Kampala kilomita 3 okuva ekibuye okuva ebusega paka wano wetuli waliwo kilomita 310 byebiriwo mazima ddala omukwano gwe tulaze Gravity gwa amaanyi ezo kilomita tezitambulikikana ddala nga obadde otambula bungendo bwa 13 olugendo luwanvu so olunaku olwayo tuzeeko mu katawuni ka waneeno kumpi ne wetwaze okuziika tusanze tulaba pano ziringa pano oyinza okuba omusajja alina byali ku manufacturinga naye tutegeeze twako nti eno Saloon nga bwogenda maaso n'okugiraba Saloon munda enyirira tugenda batugirambula tugenda gikola tugenda kuba tunyumyamu n'agiddukanya abeerawo atya takozesa masannyalaze akozesa sola alinawo zino pano ziri 3 n'emabega ayinayo nga bwogenda maaso n'okulaba ayinayo eno oba ye main Nyaka ye main server kuba ina ne wire nene eno phase kala tena ayinayo neeno jangu olabe ayinayo neeno kati buno bwo babukolanga kubanga babukolanga kikuba bwo bwayo nda butinitini obaga zino ze network naye nga yeno ye Saloon ey'omu kyalo ye balinawo ye 5-star Saloon okitegeera ku byalo abiri okuva mu town eri okutuuka wano yeriwo ye 5-star Saloon tugenda gye tuyingireko munda kuba kati omuntu oyinza omugamba n'agamba nti ate omulimba guno gwe mulyango gwaffe guno gwe mulyango mashini buli kimu equipment nalina mwali munda w'amaanyi nnyo kakapeti keeko mbazi no babuyita bata obeera ku gundi obusibu mayi maridadi onawedde naye se bamusaza akaviyo kalabye owaye sabaleka tulage kaviri kako kawedde akaviri bakabanga kasente obadde okyatulambuza olwaleero aja tuuna ayingidde naye mviriza ano bazettanira kuba munaye kasawuni okubanga kekaliwo ene 5-star Saloon gye balinawo ate okumanya gye balinawo n'agikolamu se bamanyi okwebadala musawa zaagala zajja bakasoma tubasanze basimbye edda wano line ate banadduka banaalagawa first choice line ebadde mpanvu nange nange nkubuuzizaawo bagabirawo ddagala nkugambye tusanze line tusanze abaana b'amasomero nga bapaaki ne tugamba abaana kiki nga buli afulumaanyirira mutwe guli sima tugamba tuyingira munda tulabe ye abeerawo atya tulabe n'ebintu engeri akikola tetumubuuzeeko bannange atweyanjulire tumanyi balubu z'amasannyalaze ssebo omuvubuka gyebaleko obeerawo otya bamuyitaani asooka tubulira amanyi amazina gawe nyine mingi aliho ej'omulimu ne banyeta CP chairperson CP nikinemu walijjawa ku ssomero CP ali okolanga biki ebikutumya CP just like a comedian kati oba comedian bwagala n'ogamba kafuka kinyozi for sure kintu mabala mingi mpangi naye waki osimbye abantu layini kuba layini gye tusaze wano mpanvu ebadde mpanvu paka eri ate ng'olaga gwe okolera ku peesi yo sebo tebakupapya essaawa zoyagala z'otuuka essaawa 2 zota olwo n'onnyuka mmeka sawa 3 kati baba kambuze ku customer wanji kana kaviri ogena sala style kikuba omunyonyodde otya 2 step yebereke akasonze wategetetana mu kipande olina kipande kyolabiddeko ku bino ebiri wane eno walona kino just 2 step kiki mubiri kiki kali namba mmeka wa namba 24 namba 24 yeyo tugirabe bagita 2 step omukulu gyagenda osala ate agisalira mmeka agambe sene nga mmeka nusulu 10 beyi y'omulimi obanga tomusedde kati amasanyalaze tugere ku masanyalaze tulabye nga buli wamu wajjudde waya za network ya radio za zokuleta omuro zigata omuliro kati ezo pano zonna zigata lumu zingiza mu batu
battery ziyingiza mu battery system ogirabye kati gali kakubyeko efoyo muno okubira ddala 3 phase kati eno makazi eno gita makazi eno mashini newagiteka mu masanyalaze agaddala ekola oba yo ya sola Ekola ya masanyalaze ukosa inverter muro kufura gwa masanyalaze mufumo gwa masanyalaze nsooka netuulire kuba kati eno entebe eyo ndalamu omujja kuddaawo muoza ate entebe enyiga eno yesofa kati eno muli eno bamugiyita yesofa ya wano not sofa naye omusajja ono akola kati balese simu kukyajinga bamukyajinga wesimu namalala mangi tosinga gwe omulimi gwe akyajinga asala enviiri okukyajinga olagaka firimu filimu ate lwaki ngwe gwe alina amasanze ku kyalo kiramba masanyalaze busawo kati sola ozisuzaayo kuba tulabye kiro kimu nasuzaayo naye ababbi banyi ba mirundi 3 tebakwatibwa kisa naye ntegurayo ntasamuka nyinkya ndeeta everyday morning evening a lot of work suma bangi abasuma bangi tuba tumanyi nti eno kati mubategeera nga twogera ku bizibu bye muyina kale bye musanga twatandikira nakuggwe bizibu ki byosanga eno byoyagala bikwatibweko masanyalaze tokubanza masanyalaze then enjulu bwekugwa omuro okugwa ebirunka 3 oba togenda kukola muro gumbola masanyalaze nigiruka baba watimba Saloon enyirira eringa kisembe omukwano bonna bonna bakasitoma banyaga bukukyajinga banyaga muno bakubba ogambe oyagala ensonga y'amasanyalaze ekwatibwa amasanyalaze kimbije enguudo nakyo kizibu akuba service njikubura mu tawuni ya machines n'ebindi ibyo kati okuva wano genda eri mu tawuni Fort Poto boda ekuseera sente mmeka 15 furo then okugaruka 15 gumutwalo gumu kati ono nviri ziyosala ez'ebbeeyi ziba za sente mmeka era ziba nviri kumubiri kati y'abakyala yameka gumubiri 12 zez'ebbeeyi zolinawo era ezo zebagamba nti wali oba tolina 2 toyingirawo omuntu ogemalako bbanga ki kwezi 12 like dakika 15 biri aba aweddeyo teri kuba era owulidde ssebo toli kubanja dakika 12 weziggwayo imuka buyimusi ve mu katebe omulala tule kuba iyo layini mpanvu denalona ba VIP osobola kusanga umazireho n'endakika 30 sikirano VIP wa dakika 3 wasatu kati ng'omusaze kaviiri kyako nviiri zabukiro waliwo obuviiri bwe tulaba e Kampala awo omwana nakwata nawandikamu obugamba awo nakubamu ayinza okubamu ekibutterfly mu mutwe nakubamu empologoma ogwo obuviiri wali obusazeeko lwaki tobusobola ugezeeko oba otandikire ku ono wayiga kusala 2 step na bina bulashi 2 step kati bulashi afumarini ati abamu wajja nakona bukonyi wane mabega kati oli wajja nasoma kutina ekipande nagamba kano kansale ate nga wakitimba muno kitegeeza kubawa bino ebipale byetulengera muno ebyo air style kitegeeza buli style gye wateeka muno ogisobola kati osobola omugamba nsala eyo agamba eyo sikisobola noonya yendala eyimba kusala eyo anti zonna style ziri kuno zakabi ojuke style zinu bazisala deni bamala bongeramu ebirungwa biriwo ebirungwa diseya not natural hair kati gwe tobirinaawo kati omuntu omusala enviri kiki omuteeka mu mutwe ekyo muteeka mu ndimu yokka enimu tamba luwere tolinawo kintu kyonyine kyoteeka mu mutwe lindako topapa mpola kano mazzi oba sipiriti wawayi
kati gakola kati amutwe gwo ngaba gocha ogambye enimu ekola ki Ekolanga spirit ekikata kati ewaffe ebisuko tubiyita bisuko mwe mubiyita bikyeni bino ebizimba ebyo pimples ebiheere kati okwewala ebiheere olinafuna ennimu totutomeza ffe tubitekamu nebitakola fushu amazima Saloon yo tugira naye bobugoyo obwozaako kwabakiraya nti moja bitu bamu na bamu balofu bachafu abamu bachafu baba mu nimiro baba mu nimiro ngaina judde entula mutwe kati buzibu ki bwosanga ne bakiraya nti bo bamu tebansasula tebakusasula bane manyi order with cash olano baza kurota katungire sente unasobora kumuka nagamba kangende zirete na abayo nampola namalayo kati oyina kangenda unkaleta kangende ku mobile money natadi ani wano ku kyalo njagala omwogera erinnya ajjuze atuja mwogera mukuba manyi lwaki asusa okubeera mu kitabo kyo emirundi mingi omwaka guno guggwako abantu abamu bakulabisa sisa customer kukibaza kituufu okoze bulungi ngo halekire kyakuleta gendalo n'umurundo gwasobora kutamba sente so noguma nawo mpora kindijo ba customer alabalof date umuntu kuba date shangayira gwire nukunuka nanuka oyina omukyala mutumireko toyitaba bamuyitani oyo yakava wano oyo wogambye hazaki yamcho ngoine ekimyula linda ndeka niyo gwe kulika kalinga mwa mugamba bugambo cyo bane yali customer anya wakoza cyara we Kampala kali wa muzi wa musanga mu mitingo kyo mu matizo kyo mulete nyanta poma na musanga wanu nyo uturukunjiri ndizagwa yani no tabira no mutabira mutabira mpora kasete ke wali narura man bize alaba omusajja kyekyo katonoto kijeje wamwagalako figa ndabika naye batugambe eno basaba nte wazitwalayo byali ndi mwavu mwana wabe sola kweva mukate mwavu ente nangwe ngate no batugambe 5-star saloon enyanta poma ekyasiza amanyi osimbya abantu line evano pakeri bazze kusala kaviri we ane saloon ngerimu essaawa manje kitegeeza mu kyalo kino kwata obuyero kikulu muno ente nangwe mzee sente we bale yimirizawo saloon oli musajja mutete kale saloon emazeyo banga kingeno myaka 8 mushanju mje myaka 7 kati ngo bakubako buli lunaku alikire kikwanga sanga wa customer tibizire olumute bajja obundi bizire oba lero fa baze no mukisa kuba amasanyarazi tigalo enjule egwire ku malebero kabisatu naija nagarukayo ologaze ko ku muntu enviri no banga kamutusa wakati ne gavaako ngabala ayafu maikananka hii arejuleta katika kagabala gata kwato kagane tumanya